Namwandu we yali omusuubuzi Henry Katanga nga ye Mole Katanga yeegaanye eby'okutta bba nga bwe kiragibwa oludda oluwaabi era ekyaviirako omulamuzi Rosette Comfort Kania okulagira abawawaabirwa bonna okwewozaako. Yeah, but that's not true. How would I track someone I live with in the same room, same bed, same... Mole Katanga ategeezezza kkooti nga bba Henry Katanga bwe yali akola ogw'okuwola ensimbi wabula nga mu kiseera bba we yafiira nti abamu be yawola ensimbi tebaamusasula bulungi ekyamuleetera stress. Henry Katanga yafanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2023 okusinziira mu maka ge Mbuya mu division y'e Nakawa Chwatu Road nga kigambibwa nti yakubwa amasasi ng'era mukyala we ye muvunaanwa omukulu mu musango guno. Bw'abadde yeewozaako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Rosette Comfort Kania, Mole Katanga agambye nti olunaku bba lwe yafa eggulo limu yali amubuuliddeko nga bw'agenda okuva mu mulimu gw'okuwola ensimbi nti kubanga yali agufunidde mu stress mungi. Ono ategeezezza nti entabo ya bba okwagala okuva mu mulimu guno yava ku kufa kw'omusuubuzi Apollo Nyagamahe eyali amanyiddwa nga Aponye gwe yali nti awoze ensimbi akawumbi kamu n'ekitundu nga kino kyamunyiga nnyo ng'agamba nti ensimbi zonna ze yali akoze mulimu guno zaali ziweddewo. Ayongeddeko nti ku lunaku Katanga lwafa yava mu bbanga n'atandika okumuwuttula emigga emiyitirivu era bw'atyo kwe kumutegeeza nti ensi yali emutamye ng'agenda kwetta. As I told this court before, I have severe headaches, which has no partner. They come anytime. I have dizziness. I cannot walk on my own. I have to be supported by 2 people. I have backache. I have a back problem. I have high blood pressure and those multiple lumps in my breast, which are painful. What about your hands? My hands are painful still. They still pain. I can't wash, I can't do much. Ono era agambye kkooti nti wakati ng'akubiddwa emiggo mizibu ng'ayebaayeba yawulira ebibwatuka mu kisenge ekirala era oluvannyuma lw'akasiriikiriro agenda okulaba ng'omusaayi gujjudde mu kisenge ng'era ono alaze kkooti enkovu ku mutwe z'agamba okufuna olw'okukubwa emizibu. Omusango guno omulamuzi agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okuna omwaka guno nga ku luno oludda oluwaabi lwe lugenda okubuuza Mole Katanga ebibuuzo mu nkola eya cross examination. Abavunaanibwa mu musango guno bali 5 okuli namwandu w'omugenzi Henry Katanga, Mole Katanga, bawala be 2 Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanzi, omukozi w'awaka George Amanyire n'omusawo Charles Otai ng'abaana bano bavunaanibwa ogw'okutaataaganya obujulizi ku nfa y'omugenzi. Annette Nakaibaale yakusekidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.